Yeah.
Amanya the Sera Sebugwawo is the PR and events manager or ambiance group of companies. Kunze kiwulikika bulungi okubeera PR w'ebbaala nga omukyala kisinziira engeri gye weetwalamu n'engeri gye weeyisaamu. Bw'obanga omulimu ogutwala nti guli professional oba osobola okukola omulimu gwo bulungi ng'omanyi ekyakuleeta ng'omanyi kye wajja okukola n'otabeera kubeera mu bbaala ate ng'okola mize mirala oli mize mirala naye nze okusinziira ebbaala eno nga bwe mugiraba gye ntwala bbaala nnene nnyo nga bwe mugimanyi ambiance yemuku actually ye club esinga obunene mu Kampala wano. So okubeera nga ntwala ebbaala eno nga nakamwa ajogerera buli event bawona ki nyina okweteeka mu kitinti nno ne wa respect nembeera nga abantu bonna nsobola obbatabaganya abantu bonna mbakwasaganya buli omu mu ngeri gy'abazze mu kiti kye. Omusajja yansanga omulimu ngulina naye era nga bw'omanyi nti bw'obeera ng'oli like mu kintu ng'ekyo you have to support each other. So unsupportinga mulimu gwange gwenkola nange musupportinga milimo gye gyakola so fena twesupportinga no nga bwe nkugambye weetwala otya ng'okola omulimu n'omuntu gobera naye abeera akulaba nti mbeera n'omuntu wange akyuse maybe because ebbaala naye nsigala nga kyekimu buli kimu nkituukiriza nga bwe mbeera nina okukikola so tewabaawo nkenyera yonna. Abasajja abakyala abo okukola mu mabbaala mbagamba babaleke bakole kubanga guba mulimo teri akeera kujja mu bbaala okay waliwo abajjamu okwesanyusa naye ffe abazirimu nga tukola mulimo kubanga okubeera PR it's like being a PR for any other company oba okitegeera sebo so bw'obeera mu bbaala ng'okola omulimu ng'ogwo oba okola mulimu gwo oba ozze kukola kyakuleese n'otambula n'ogenda. Omulimu ngufunyemu ebintu bwinyi nti nga w'omanyi nti PR kuba kusisinkana bantu kwegamba kimekinza okusisinkana abantu meetings abantu ab'ebiti bangi nnyo n'obeera nga olina olumu omuntu olina ensonga zoyagala olumu nga ali oyagala okutuukirira omuntu oyo naye nga tolinawo omutuukako naye my position has taken me places. Siina wantu wengenda n'enkaluubirizibwa siina wantu wengenda nga tamanyi Sera Sebugwawo so kimpadde tutumu eryo okuba nti abantu bantegedde ate nange omukyala okwekulaakulanya